Ekitebe kino ekituumiddwa Joint Operational Command kigenda kuba kikolera wansi wa poliisi naye nga kirimu amagye okusobola okukwataganya emirimu gy'ebyokwerinda mu ggwanga lyonna. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'obutemu obususse ensangi zino abantu abawerera ddala mwe battiddwa nga n'abasinga ku bano bakulembeze. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga ategeezezza olukiiko lwa bannamawulire nti kino kikoleddwa okusobola okukuuma abantu obulungi n'okuziyiza ettemu n'obumenyi bw'amateeka. Okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa poliisi, obujulizi bwonna obwakafunibwa bulaga nti abantu bano bonna abeenyigidde mu misango gino balina akakwate ku magye oba ku poliisi nga n'abasinga ku bano baaliko abasirikale. Enanga agamba nti ekitebe kino kigenda kuyamba okulwanyisa obumenyi bw'amateeka bwonna mu ggwanga. Bazze okunyweza engeri emmundu gye zikuumizibwamu mu bitongole ebya security omuli ekya police, omuli ekya UPDF, aba prisons n'emmundu eziri mu mikono egy'aba security oba private security firearms. So bazze nga batambuza ebikwekweto bino nga bakugwako bugwi basobole okulaba oba ddala entegeka yammwe oba engeri gye mukuumamu emmundu nnungi. Wabula era poliisi etegeezezza nti etumbidde n'emirambo gy'abantu abawera ddala 5. Enanga agamba nti bano balabika battibwa ababbi b'emmotoka sinakindi nga nabo bennyini baali babbi. Twakazuulako emirambo ebiri okuli omulambo gwa Isaac Turugende eyali avuga Spensulo wano ku Grand Imperial, ono yattibwa Kajjansi. Then omulambo gwe ne gusuulibwa n'omulambo gwa Isaac Kalanzi owa Kireka Stage. Nga mu bano ababiri twakakwata tuyinza obbayita abatemu abali emabega wa kino. Poliisi era ezudde emmotoka eziwera ddala 21 nga zino zaali zabbibwa mu bitundu bya Kampala. 15 ku zino zibadde za taxi ate ng'endala za buyonjo, wabula nga zonna zaakyusibwa number plates. Olive Namlindwa, WBS Amawulire.